tawa kaseera katono George tugenda okuddamu okuwulira I'm not so specific ku mwaka gwe n'omwezi ne tugenda okuwulira nti George wa muyimbi wa mwesige badde yayanira George tali bulungi mentally era George atwaliddwa mu rehabilitation center sandyagadde nnyo kuzza mu biwundu ebyo because no we can talk about it but waliwo omuntu eri alaba waliyo abaana bangi nnyo ababeegomba mulina okubeera nga muba inspiring n'ebirala ebintu bino webijja sometimes nabeera impacted mu ngeri eri embi what exactly happened so many things ebituukawo nga okwagala okukola ennyo kati mu kwagala okukola ennyo abavubuka mistake gye tukola tetwagala kwebaka so ne tunoonya kiki ekitagenda kundeetera kwebaka so baani bensobola okubeera nabo mwene embeera n'obakuŋŋaanya so at the beginning it is using second stage is misuse the other stage is addiction kati before you know you always think you will use the drug again you misuse it in the process at the end of the day before you know the drug has used you and you are gone and that is when rehabilitation kicks in weyingirirawo awe tugendera mu rehabilitation it was all because of that you want to work hard you want to impress this you've gone through too much stress you've lost a lot of money in the concert zaali nyingi nnyo ezaafiirwawo oba okitegeera ate toyagala kuyiwa family ekirala bagambako oyagala kwefuula owakabi because you think you can use the drug naye bw'okitegeera nti drug ekozesezza awo bwetwagendera mu rehabilitation how hard or simple was it okukkiriza you accepting that I need help oba they dragged you nga balaba no abayite migwa muleete tusibe tutwale for a person like me it is not easy to convince me era I was supposed to be dragged to the rehabilitation but olugendo olukyasinze okuba olunene is accepting that you were using the drug because the moment you accept the moment gy'owoneramu ng'omuntu mpisa buyonjo kasitokanye mpisa n'obuyonjo kasa natuuze nange enviiri shwa awadozidde so the moment bw'okkiriza n'ogamba nti kino that is our healing wetandikira wekibeera so acceptance eyo yali eri mu rehabilitation center ebeera mu rehabilitation center but after like how long because oral process eno etandika nga bagenda kukuba empieces ezikukakkanya I think for me it took me like 3 months 3 to 4 tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba zetuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabotongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagayala okumira eddagala batera okukifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba actually ekigambo it is happening menya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe na Trega tate bwa subscribinga
notification bell giseeko waggulu that you get notified each and every time that we upload. Eyakanda babusoose yakava mu komera yakava mu koma wali wafa akafuna wifi nze Shalom Haddad Kaweesi yali ku Shalom 256 awula sinze konya ko olwaleero Frank antambye mu manyi kya mutwe olw'emyaka ne status yajja okwanjula ate omugenyi waffe nenge gyokulanye mu ntambe kati Muli kumpi kunyanika. Frank antambye yes weyanjwa zenja omugenyi waffe na ku olwaleero definitely abali ku Shalom 256 tubaniriza nnyo nate ku lunaku luno olwa Sunday nga tuzzeeko ewa omu kwabo abayimbye ebbanga lya myaka 10 plus era nga 14 February alina ekivulu kye ku Sheraton Hotel Gardens ku Valentine's Day njagadde nkayisizeewo ddala awo wadde deeply tugenda kuba tubyogerako maaso awo omusajja abayimbidde ennyimba ezibagumiza emitima egibabuzeebuze emitima ennyimba ez'omukwano omukwabo ba stars baffe tulina mu ggwanga Uganda njagala nnyimba ekaliko kakunaku luli kati njogera nakupenda simanyi obuki kyenga era nga manya ge ye Joe Steady abamu bamanyi nga Hassan Kigozi abalala tumanyi nga George Kigozi so kyonna ajja kubeera nabyo tubimubuuzaako oba kyali mu Buisiraamu oba ali eno waffe mu Christianity byonna alinga gwakkiriza mu lubaale sikiriza mu lubaale nkiririza mu ddiini mu byekinnansi okiriza mu ddiini okusamira kwe kusaba kati bano buli kye balina ewaabwe bano abamagulu meeru abaleeta eddiini yababuzaabuza ne basuula eyaffe nansangwa they were brainwashed but sagala gendayo nnyo eyo kongozi wa swaba kasumba swaba yenonyeza libye mugezigeza ayo nyamboko yes so tukwanirizaako nnyo ssebo nange nsanyuse okubaako wano Shalom 256 nga ndina omugulu profesa wange Ntambi era nsanyuse nnyo okubaako wano nnaku olwaleero oli akantu kokoze nga wadde otuula awo ogamba omukyala kebere simu atakubye kebera WhatsApp that's how much you trust your wife that asokera WhatsApp yo yasookebera WhatsApp abasajja beekisa olina okuba nga wawummula owummulamu tulinamu sizoni wawummulira n'owummula kati sizoni ye weba tennatuuka tosobola kukikola sizoni yo bwetuuka owummula ekyo kinneewunyisiza nkaaa mwatakubye kebera WhatsApp nga ffe amasimu gaffe ne password ekyuka buli luvannyuma saa musanvu password ogikyusa si kubanga abagira ne face ID twazijjamu okuba neebasa nagigyeka mu face kati twagijjamu kanjagala nkubuuze ekyokoze ekyo what would make a man trust his wife atuuke n'obba nga akebera WhatsApp ye gwe kasita obeera nga tokyalina byonoonya ebisinga nze mbikoze kati wendi ndi ku level ya musajja omulala wakwezimba kati takyali wakwana oba okitegeera siri wakwana bye byandinyiziza abantu sigeya oba okitegeera sikuba bwama sirina nnyo gundi kati ebiseera ebisinga nagwako mu mbeera nga sirinaawo muntu gwe ntrustinze n'ebintu byange abantu abalala nga bana ne babonaabona abo be baana so ebiseera ebisinga ebintu ebitugwako bisobola biba bikuwa sign ebiseera ebisinga olina okuyiga kati ebiseera ebisinga nga tewali asobola ku accessinga sente zange nga siriiwo wali asobola kuyamba abaana yadde beetaaga okusoma yadde ki naye lwa nsonga mu kubeera nti nali ne protectingira PC yange nakisussa ne sente nenziggalira oba kitegeera ne watabaawo n'omu ayambibwa which I don't want to happen again. Yes. Kati gwenzo bochikola. Would you also do the same nagamba? Honey, let me check my WhatsApp or replying client yo. Does it reciprocate? It open ne open. It works same way. Oba ye yasoko opening then nawe no why? It worked same time. Same time, same day. Okay. Same day.
lwakuba sirina nnyo nze budde bukebera ku ye naye asobola okuba nga alina bungi obukebera ku yange. Yes. Tuli ku mulembe gwa social media guno. Ba celebrities nga mu abayimbi era mu abayimbi ennyimba ez'omukwano. Waliwo abaana ab'obuwala abafa. Kati omukyala w'omulekedde essimu ng'eyo ngeri opening asobola ku accessinga Instagram, TikTok, biki. Tasobola kusangako ku messages nza kumubbisa mutima n'agamba ye bannange. I think amanyi what a fan is. Amanyi nti ono ali mu zone y'abafaani. Era ono ali mu zone bweti. Abaddamu era ogenda atasobola baddamu era akulinda gwe n'obeddiramu. Yes. Ekyo takisobola. Ekyo takiweerezangako. Ate baweereza bu viewers abubikula nosanga akali mugundi wali. Viewers buba bwange bunanyirizimu. Kati ye agirina kana access ku yo. Ozo sanga kali viewers open ngazo nakayikura. Ndabye kakantu. Ndabye kakantu. Kati ngabala byakantu. I know. Ko scenario bwetyo. Ate ndaba kuntukako bisere bisinga to respecting a messages z'omuntu. Yes, tubako we tukoma. Is it about maturity or trust and respect of one another? I think it is both. It is both maturity, because maturity is understanding that kino bwekitibwe kiri oba kitegeera kino kankikole bwenti mu ngeri yakyo. N'ekirala it is about trust. Ebiseera ebisinga nga yo nayo nga yo nga maka kati oyinza okutuuka mu situation where esimu y'omukyala bagibbye naye buli gyagikweka toyinaako location tomanyi tosobola nagitrackinga oba okitegeera. So sometimes ekyo nakyo kiri awo. N'ekirala goals zishiftinga. Buli goals gye zikoma okushiftinga ne zibeera mature nammwe enthinkinga yammwe maturinga. Naye bino era byabalondemu. Kale ako kabadde Jessica by the way nga abali mu love. Yes. Abesiga abantu. Kyalo muwa. Anza ni love. Password gy'okyusa oluvannyuma lw'essaawa musanvu. Waliwo bakasitoma balina effujjo. Waliwo viewers. Now okalabye ate oli reply can you send more? I know. I know. Yeah. Saka kutula muntu mutima. I understand. Can take over for mu love tumaliriza. Ate wali buzibu. Naffe twali yokko. So Mr. George. Mbadde nina waliwo enkugambidde wali nti I was torn between calling you Hassan and George. Yes. Sawa zino kyekituufu. Nze ekituufu kiri nti amanya gange amazaaliranwa nze George William Kigozi. Ago gegali ku passport gegali ku ndagamuntu tegagenda kukyuka. George William Kigozi. Onolugana ku George William kakoma. Nedda. Nedda sebo. Abamu. Wimbazi George William. Abazinga wa George. Ne George Musse nga William teririko. So ago gemanya gange nga gengamba nze nkitwala nti gego ge bantuuma bwenti obwempitwa. So erinnya eryange erya Hassan linnya lyange introducinga mu Busiraamu era ntambula nalyo era ndi musajja musiraamu akagenda emaka emirundi 2 nkyalina AKM. Nemuwaliwo okufuukira gattako tu. Why did you say that? I know, right? I was there. It was part of the script. And sent me this question. So, tujja mulangedde omugagga girabeera awo mpola mpola. So oli musajja musiraamu omujjuvu. Yes sebo. Era practicing obusiraamu. Yes. Nti tomisinga swala. Nsobola okumisinga eswala lwakino nakiri naye era mmanyi ngeri yo kigatta. Tugenda mu kisiibo kiri kumpi kutuuku. Yes. Osiiba. Nze nsiibira ddala ekisiibo kiramba n'ekimalako. Nze alsa tezinnuma. Alsa kaluddawo. Muyimbi munno. Waliwo muyimbi munno. Yasiiba. Yazira sawa 9:10. 7:8. Ng'essujja kimukwata. Mumanyi. Bwe kikwalangako. Sujja ekyo. Nze kisujja tekikwata. Kano kalugave alsa syrup. Kakola kuba ulcers. Kawonya ulcers. Bade zikamanyi. Ogenda mu pharmacy Lugave habo ulcer syrup. Bakaita kalugave ulcer syrup.
Yes. Kubagenda okusiba naye ng'ekisujja kijja alusale zikuluma keeka n'akantu olina ekikeeto ne heartburns ng'ebyo keekano osooka kanywa before tonayingira kisiibo nga tonaba kugira otandika okubeera ng'okanywa njaka recommendingira omuntu omu alsa zinonya omukwata tewali buzibu so ekitegeeza nti omuntu ali eyo akitegere kanaho the confusion is nti mu kuzimba wano erinnya abantu bamanyi erinnya lya George nti lyerikola ssente kati waliwo ko conflicting loyalty between George and Hassan. George is Christian, which is the business and the brand name, and Hassan. Ebiseera ebisinga ntambi ekituleetera naffe kennyini okubeera confused kwe kubeera nti tukkiriza abalala batuconfusing naye nze mbanyonyonyodde abantu ne mbagamba George William Kigozi linnya lyange ne bw'oli mpita nga ntunudde eri oba eri lyange naye ndi musajja musiraamu Hassan oba kitegeera nti ekyo nakyo kyekyo ti jo steady lya ku stage kati nze mba nkikuwadde kati gw'oli wadde mbo kizanyisa nga bw'oyagala so long as ompisa ekituufu ku ssaawa entuufu I will respond positively. Yes. Tuwulira Jo Steady erinnya eryo olifuna otya ani alikuwa oba olifuna otya Jo kiva mu George nali nkola nnyo chemistry nakola ddala paka PCBM kwekesi nakolera Masaka SS so nali ngatta nnyo ebintu so kwe kugatta George ne Steady kwe kufuna Jo Steady byasigalawo ne mbiyita Aquarius. Olustede nga bali steady nnyo mu laboratory kiki munnange Katonda yamanyi bwaleeta ebintu bye nze just nali mugezi nnyo mu mbiina nga ndi consistent nga personally nabagamba abeera steady abeera steady so kati nenetwala awo Abbott yakuyisanga atya ani Abbott Abbott obwo bwali buntu butini nnyo bwali butabo butidi abisoma mechanics yali atitwala nali nnyo mulungi mu math especially pure math. Yes, nali good nnyo mu chemistry mwana butabuti watu ofilirindako wasuse mwanyi chikonyogo mbizinga simba kutambizinga kudira katogera kwana ku back house apo twana okola wagana ne paka ku higher level paka ku HSC awe nakoma. Yes salo musawo wa fabuleka so jirabye mganda wange. The world does not give you what you want, it gives you who you are. So it gave me who I am. Yes. Kati wali Masaka SS eno ekitone kije kitandikira munnaye nalinga nnyimba nze kuvira ddala wansi era P3 nze leader wa speech day P5 P6 nyingidde school choir P7 batugula ne tugenda mu Christ the King ne tuyimba eyo waliyo kachemuko choir ngolusi batutwala batute ku Uganda Matters nga ni mu secondary nga je tuyimbira so nalinawo future nangira betangajja. Yes. Tulengera omwana George William ali mu kubanga mu science abazadde gye basuubiramu ekyamanyi mu bitabaawo tugenda okufuna omwana omusawo oba whichever kyobadobera ng'osoma then calling eno ey'okujja mu kisaawe ky'okuyimba tewaliwo kwegamba abazadde okufuniramuko ku mpetero mu mitima gyabwe okuregretinga. Of course ebyo bibeerawo nnyo naddala ng'abantu badde bakubaliddeko nga bakulabiddeko bagamba ono agenda kutukiikirira mu kino osanga n'abeera bw'ati naawe oluusi oba okyagala naye nga bw'ogamba it is a calling so many things shift ne bishiftinga ne biva mu comfort zone yo so kati embeera ekutwala mu layini mweyandyagadde weeyiyize kati oluusi n'otandika okweyiya. Yes, because awo waliwo tuition tajja kulabika government sponsorship bampadde walala busitema ate saagala kugendayo usiwulirangako wakabyavaayo njagala Makerere ngende Makerere ate sisobolayo te tuition agaanye kati neŋŋamba nina okuyiiya wano awo kwe kutandika mpola studio ne studio ya Zigidi awo nga ngendayo ebbunga
ngenda tuli ne Morris tuli ne Harris onakola kusanyu ndowooza yes tuli ne Tayamandu manager wa Kapakati ne Dax Katero omulieruba tutandika mpolampola tutandika struggle ey'endongo obwetyo endongo bweyajja tutwala mpolampola so oluusi situation gye tulimu naye tupushinga okurealizinga nti wandibawo ekintu ekirala kyensobola okukola apart from what I've been looking at yes ate Allah n'asaasirirayo n'okitambulizaayo emabega mu kukula ng'oli mu primary oli Masaka eyo mu kukula primary nasomera wano St Henry's ndi kutamadda Masajja eri bakutwalayo mu kisulo eri bantwalayo nali mpangisa kumpi n'essomero so toli mu Lyannaka toli mu Nabuddu nze ndi mu Nabuddu naye ow'e Kampala agende Masaka nadda wano mbadde nyala kubuuza nti wali mu primary ng'okula because bagamba akali bakendo okulabira ku mukonde era ogambye nti kitone kyalimu muyimbaawo then mu general gy'oyimba fusion of rhythm and blues sometimes afro pop afro soul baani abakuinspiring abayimbi abaaliwo mu biseera ebyo nga osobola ofisaawo akaseno kange nengula oba cassette kange nengula tape ennyimba ze nazalanga ku CD siri mukulu nnyo mu tape tutte wala nnyo walaba CD ndi wa CD tape nga twazuuliriza wali wa mayinja vinayo so nalinga ndi fan nnyo wa Sweet Kid wa Aziza Zion wa Moze Radio Moze Sweet ne radio Naziz yes kati aba bantu bennagattanze okwefuula nganze yes kulinze n'obula mama yakadde semuwe kati aba abasatu wano mu ggwanga Uganda ng'obagala ate eri ebweru nayinangayo Robert Kelly yes and wow yalinga inspiring nnyo n'ennyimba ze nenge gye yali akolangamu production bwayimba it was some good thing kyenali mwagalako yes kati awo tutandise jane yaffe ya struggle y'endongo oyogedde ku bami bali abasatu oyogedde ku Dax oyogedde ku manager Kapakat Tayamandu Mando ne Harris mwena ng'ekyoto kya kuyimba aba mulimu ekyabalala nga kukwasaganyizaako bannange munnange buli bwe mukuŋŋaana mwena muloza musheyalinga ekirooto kimu kya kuyimba so kati ebiseera ebisinga buli omu bwaddayo ewuwe tomanya kyaliko naye nga twalinga tukuŋŋaanira wamu nga tugamba tugenda kuyimba yes wayimba nga Dax Katero tati twandibadde ba Dax babiri kuba tukatujukira ffe tubambi n'ebintu wangala n'entambi eventually nawe otandika okwanalizinga ku bintu ebimu ofuuka analyst yes were not influenced by man munaye ndi wa mutwe munene kwekyo kyenjagala ebiseera ebisinga bwe mba nina nze kyenjagala ne bwe tubeera mu kasaako bwe kati nga katukutte nsigala nnyo kwekyo kyenjagala because ebiseera ebisinga buli omu alina ekinspiringa art we buli omu alina ebintu byalaba bya njawulo stories za njawulo movies za njawulo so art ono gwe tuwa ebiseera ebisinga adescribinga who we are omuntu nga hard ne mu kuyimbako jawulira nga alimu olwa hard oba ekitegeera soft anaaba soft ne byalaba ne movies ezimunyumira nabe associatinga nabo yes so it is a combination of so many things obutafaanana muntu gw'oli naye kumpi kijja ku inspiringako a few things kino nakiri naye tekisobola kutwala art yenna naddala mu production George emabega awo abayimbi bensinza okukolako olumu interviews oba chats zaffe ziri private abasinga bayitamu koko ku mulembe guli ogwaliwo gwa karaoke yes ndiyoki oyujjukire yes era bwe nkulaba ku stage ng'okuba empere ngamba omusajja ono abeeranga naye academy ye yatandika eri omulembe gwa karaoke gwakusanga luddawa ngankyali mu senior 5 senior 6 gali napangisanga kumpi ne Masaka SS nalinga navanga kyabakuza owa Ssenga then nendyoka nzira
kumpi ne Masaka SS. Kati ng'ekyabakuza bamanyi oteekayo karaoke. Kati nga nina okujja n'ennyimba yimbamu. Era ssebo nayimbamu ko karaoke. Nga nyumirwa naye nga bwe nzirayo n'ensoma ebitabo byange. Kapapaala. By David Lutalo. Kala yimba ng'okyasoma. Ezo zonna zayimba. Zirayimbako kapapaala ku promotion n'empangula. T-shirt, bisikiti. Oh mama, nga ni mukambwe. Nawangula ne t-shirt. Nenyangula t-shirt, akina bisikiti, bampadde sabbuuni. Kukachenche bulanga bo. Nenzikiriza n'ebitwalira senga. Teyakuba bulwaki mwana wagenza. Yali andaba. Musobola okulaba noga ate kati senior 5 senior 6 omuntu mukulu. Yes. Nekacheka cha njagala okubuuliza. Bonna boyogedde onna abantu batanakwogera ko Uganda byarabanga babateminga nga da big three. Tafuna question kuva bomu aba abalwe ebisero bya basatu. The BBC. Nze ng'omuntu abo abantu ba inspiring mu bintu birala nnyo. Kati betugamba nti making yange ng'omuntu bano bo benjogeddeko be ba making nanze. Then bano abalala balina characters nga zo ze nandyagadde ng'abantu nti balina characters nga bono ga hard work eyo yali ngaawo. Yeah, but talent wise they were not in my inspiration zone. Tebalimu. Ng'olina ababo bano. Nina abange. Tewulira. Ate nze ndi big fan nnyo wa Kamiri. Naye mu inspire mu line mwagala nnyo nti ankubira kye bayita endongo. Annyimbira n'empulira nga n'omutwe gunnuma. Mirikwezi. Ayimba. Bakoze radio ebujumbula wajumbira. Nagirabe ebujumbula. Uganda mwatu kana Chameleon radio. Kati katuddeko ekyo tete. Uganda egana n'ofuluma. Si bwete wano waganda ng'okola ng'otaasako wali. Olina ba globe trotter. Kwekuumira asooka bannayuganda abeesonyiwemu. Kiyambako sometimes. Yes, naye ng'omusajja oyo ali so talented. Nnyo. Agamba kuba abasatu kati baliko. Kati abo. Kati nga njagala nnyo n'engeri behind yarwanangamu entalo ze zijumba musically wazikwasaganya kino na kiri ne hard work n'engeri gye yali investinga mu sente ze nga stories zaali nyingi ezaali zimuvaako. Then Bebe Cool ye naye yali talented mu ngeri ye. Oyo ye nasinga mwagalako kubeera nti how he was communicating with how he was handling family matters. Yenga omuntu. Because he could put it public, it was another good zone. It was another good zone for other people to learn. So is another strong person. Kubanga stories ezali awo ezagenze. Yani nze okwambala nze nejja byange. Agwo mukubayimbi abasinga okwambala obulungi. Webale kusimba. Abasinga okwambala obulungi. Webale kusimba se. Omukwabo nti oba osazeewo whether for an interview, whether for a performance, whether for tugamba George ekyo. Webale kusimba. Of course she has to be in. Yes. She has to be in. As you're getting out, tulina emitwe eminene egituleetera obutaagala kwogera ku nsonga bwe zityo. Naye tosobola fuluma nga tonyumye omuntu n'agamba nti onyumye. Yes, era bw'oba tonyumye era bajja kugamba nti tukyuse essaati. Era essaati nedda. Essaati gye wajambadde eggulo. Gireke. Sometimes goes ba weera bidde skills kutwalaganya. Yes. Neddala. Oyinza olowooza wabadde wakoze ka small appearance. Leero kokole big appearance. Yes. So biseera ebisinga she has to be in. Yes. George wali emabegako wali. Kwanza jagala nnyo wano entandikwa. Yes. Tulina abayimbi bangi nnyo bambi nga they have the potential. Talent nga weeri. Nene zifiira awo. Wezityo. And I'm so lucky. Okubeera nti no gwe the talent is there, potential wagirina era sabazo tuyinza okugamba nti watuukiriza ekyo. Entandikwa yo yali etya hase etandika eyo nga muli mu kuyiga hiti esooka. Ffe kati nze kyembeera ngamba abantu kiri bwe kiti nti balina omukisa munene nnyo essaawa eno nnyo kubanga ennaku zino sebo omuntu ajja nakuba akayimba n'akateeka ku TikTok ne kakuba out of nowhere. Kati Buladi ffe twakubanga ennyimba bwe mumala
ne mugenda n'onyeza shootinga video kati ne mushootinga video mwamala ngo kushootinga video ne musoka musala CDM kebe bwejiti wakyaliwo haso y'okunoonyeza audio wakyali ku video waliyo audio wano kunoonyeza ezigenda wa producer audio kati nze nali nafuna chance nti nali nasookera mu audio kati nga kyangu communicating ne ba producers era ngamba waya akasente si kangi kakunkwasaganya mitwalo 10 mitwalo 2 kubanga nange kenyini bantwala ngani nga producer obo olusi nga nsoka ne voicing okusala ku biiru ne voicinga ne mbitereza bulungi ne ngamba muyaye bon chusize ebe nabeyigiriza nze nakugamba wali ensi wetabukira nga tewali kyakola obongo butandika okwoji ate bena biyiga buyizi mu session zino zinagenda nga studio n'entuula n'enkoppa kati awo eyabazigidi eyo yali Bbunga walingawo producer Rafi then nenzira ku wayo Prince Aizo yalina studio e Makindye awo kali bwe nasinga okuyigira awo nasinga okuyigira ku Dr. Pinan ng'akola awo then nenjigaawo kwe kuvaayo nenzira kujja live nga kyenjize nkiyize yes kati awo then ogenda okuyingira wano haso ya music na Kristo inawo mwe twakuba bowlingo nkulungula bowlingo like this kati boddayo owulirize bulungi ojja kundaba ne ku video nti nerinnya kweliri kati oba tokitwalanga kweri just ku audio ndiko nga eyali mu ku audio yes ku credit kwendi yes nempulungula nkulungula kwendi ne mu backups nze nali kati awo waliwo ekyokukyengenda okubuuzaawo naye kati sokonziremu wali the hustle tebangako nnyangu munange era nga bwe nkugambye abaana kati munaye bakuba mangu ennyimba ffe twasalanga emikebe gya CD bwe giti ng'ate osala oluyimba olulwose olina kusalirako n'ez'abalala otegeka ennyimba nga 10-12 nga zigendawo ng'olwo mulina okufuna omwana agenda okutula ku borders distributing mu bubaala obuli ku makubo ku bwereere ku makubo balina distributinga era bwe wayitanga n'owulira nga CD ezannya nosooka olinda akako katuuke kati akako kateekamu emirundi ng'esatu okamanyi kali ku nnamba 4 kali ku nnamba 8 ne ku nnamba 12 ke kasemba kati n'okawulirako n'ofa essanyu kati ekirala bwe twabanga esalaama n'owulira oluyimba lwo nga luzannya sayidi y'eri ebusaabala wamanyirangawo nti eyo hit oluyimba bwe wayimiriranga n'oluwuliriza bwoti ebusaabala nga toluwulira omanya kiganye oluyimba bwe lwagandanga weeks 2 ezisooka olwo lwalinga luyise oddayo ofumba omwaka gwafulumyanga abayimbi buli luvannyuma lwa myezi 3 nga lufulumyayo omuyimbi omu ennaku zino bagwa bugu duli kyalinga kyatteekwa buli luvannyuma lwa myezi egi 3 kwegamba twali industry yali organized mu ngeri yaayo ng'omuyimbi ajja haso yaffe yali y'amaanyi kubanga twatandikira okuyimba ku 7,000 ng'ojja okukuba sho bakuwa emitwalo 7 10 7 obuuse ogenda okuyimba ku venue ntabaza inflation rate nti omusanvu gyali gizitowamu omusanvu sebo nga batekatiza omusanvu ogumpasa so ennyumba ya mitwalo 10 bwe ngukolamu emirundi 3 nabanga siseyo bwetutyo bwe twava 10 nodda ku 2 musanvu nodda ku 2 nodda kwa 2 nodda kwa 3 nojango yambuka paka wetutuuse olwaleero nakubira mu TikTok nangamba wa kasanga ati ajja kukola 5 milioni 5 mimi washa akaemba kama ku TikTok akola 5 atenteka sawa nya baba la katali konfufu jaka between 11:30 to 12 am jadda chikasa tu nakala milioni 5 enso girabe motobye n'ekintu ffe twatoba n'ekintu kati eyo haso yaffe kati George selection of the genre you wanted people to identify you with yes why did you choose
that kind of music? Even the theme, eyomukwano, kuba oyogera yesterday, abantu balaba mukwano. Yes, in the beginning, you don't know what you're doing. In the beginning, what you are doing, oyimba. Yeah. Era, chomanyi kiri kimu, ndi mu kuyimba luyimba. Ja nyimba oluyimba olulungi. Bw'oyimba ennyimba ne zisukka mu 2, 3, 4, 5, otandika okutegeera nti ky'oyimba ky'olimu oli mu bracket bweti. Bracket ekwata. Era mu luyimba olwokutaano ogenda okuddamu okugezaako oyimbeyo ekirala kitafaanana nga tekijja. Nga bw'oswitchinga oyimbe ku kino nga kyo kitambula. Nosalawo n'ogamba wano wendi wesiva. Yes. Ogenda okukuba buli kayimba akalimu eyo line nga kakola. Bino ebirala ng'olaba tebirina gye biraga. So genre ebiseera ebisinga ekulonda bw'oba talent first, genre n'ekwerondera, then awo n'osetolinga. Ebiseera ebisinga bw'olonda genre obeera kwegamba music abatali art oba oyingidde na idea ya business. Naye kati ffe twatandikira mu passion. Talent genre n'etulonda. Yes. Wagira mu kiseera ekyo to be specific mwaka gwali ki? Hit yesooka yogamba nti eno yali hit. Nze Viola gyenjo balanga hit yange yali ya 2013. Yes. Kati awo mbali yalo kujja ekibuzo kyange nti mu kisaawe that was the time ndozanga music industry ya Uganda eri ku peak, eri ku climax. Eno mu kadongo kamu bakyakuba, eno aba band music bakyakuba, eno gye mwajja abavubuka abataba amaloboozi ba radio bali awo, bajamalu waswa bali awo, bali awo bonna. Tewasangawo ko ku mbeera ya nkokola zino nti bannange bakati saba zino tugera amazima. Abayimbi music being business, sometimes oyinza frustrating talent no gambe egenda ba competing across ne space yange gitwala. Tewasanga muko ku nkokola zaako kubwa awo nga bamaze okuwulira Viola. Munange ntambize kyenjo okugamba kiri kimu. Simanyi nnyo kutunuulira negativity. Ndi muntu nnyo wa positivity. Era nga ebiseera ebisinga omuntu asobola n'okunkola ekintu kyayita negative. Ne sikitegeera. Focus yange ngeri ku kintu. Era omuntu okurealizinga nti kyankola kibi aba nkoze ebintu ebisukka mu 2, 3, 4, 5 ngulu ngamba naye gundi chichi oba kitegeera. Kwegamba amaaso gange enkokola nali nkimanyi nti kiri mu industry naye nze tebankubangako nkokola ezo ziri direct. Nze kubeera awo ne ngamba nze enkokola saaziraba. Personally nsobola okutegeera nti wano tugenze gundi akuwadde ssente ntini. Ekyo nkitegeera nga bwe nkikunnyonnyodde nti gundi atuwadde ssente ntini. Sikitwala nti gundi tanjagaliza. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Ampa akasente katini. Kwegamba siri nnyo deep thinker wa ebintu biri negative. Yes, nkitwala nga bwe kiri. Yes. So omala mpola nojja 2015 tulaba ate oluyimba olwokubiri ndowooza lwakuba ne Lydia. Viola aliko obuzibu bungi twawulirizanga radio Simba Made waffe ng'agiwulira. Ng'awulira nnyo programu ya neba nenga wali muto. Oyo omwana engeri gye yeetotowaza mu Made waabwe ng'agiwuliriza kati one of the I remember wolokoso walinako issues ne family abakaanyira oluyimba lwa Viola. Balaga yabyogera ku radio Simba wolokoso namuwulirizanga Saturday kumacha. Did you consult the family before reviewing the song? No, the problem is I think I consulted the wrong person. That was Fiona Mukasa. The daughter. Yes, the daughter. No, yali mwala wa yes. Fiona. So I thought ye lead. Okay. Yes. Nenga ate waliyo abantu abalala eyo nga maama nga omukyala na mwandu. Yes, ate omukyala yali ava mu famire y'omugenzi ey'Emakindye. Bano ba famire y'omugenzi ey'Ekyengera. Kati ne babeera nga famire mu kulwanagana. Enjovu ebbiri we zirwanira. Obusubi bwe busiita. Kati nali busubi. Kati awo bwentyo. Era okukivaamu
nakwata bukwasi kumacha nembagamba bamunsi bamukole ki munsibe nzo oluyimba nalusaba gundi sirina yadde 10 tewaffe tetuzirina sente bali bagala sente meka bali bagala milioni bali bagamba milioni 5 ninga siziwulirangako nakatandika kanya siziwulirangako waffe sinna abayonga bazikutta omulundi ogumu sirala bwe bazadde baze kwagalamu nabagamba bamusi nga yali ku side yo gatali ku side yange ate naye yeegaana tayagala ate bali bategeere akuvaamu ate it was like that kale odekigwa kityo olwo munnaye banvaako bubi bakwata bukwasi nnyimba nakera ku macanga bazigabye nabaleetera ziga abakyemmanyi katuzigabe bugabi. It was a blessing in this guy. It was a blessing in this guy. Even other people in the field. Yes. That was good. Yes. Naye bakola show yali ku Serena bali balonchinga ennyimba ezo ez'omugenzi eri wamala. Nze gwe bagamba tojja. Nze atajja. Mu bonna. Ekyo kyekyandaga nti nze owakabi. Era awo we natandikira otegeera nti ndi wakabi. Kasaba batampita. Oba akutya buti. Oba because bakunyiwa temumusembeza kibi kibwana wa. Olaba Shalom nti abantu bazzeemu ennyimba. Naddamu oluyimba. Ye mazima. Kizibu nnyo, it is so unmatchable. Nange nkimanyi, nange nkiwulira. Nkimanyi kijja kutwala time okufuna omuntu addamu oluyimba bw'ati. Gundi waliwo yaddemu nawe sijagenda ye. To see Music Africa. Don't you worry. Nze nyimba kan kasiba kunyumira. He's so wonderful people meet. Chicho bango tu. Nani usikawuliranga nako. Yeah, I thought it was your song. Yeah. Let me kuyanga boogera bamweso nyiwo duno amedinga awolereza. Beso nyiwo omwana bonga babalemye okuyimba mba family. So I picked it the story. Kati katono nnyo wali nti decision mbasajja bonna abali bavudde ku bulamu bw'ensi nga baali ba legends ngabo tulinawo Fire Bongole Lutaya tulinawo Eri Wamala omugenzi tulinawo Paul Kafere yali amaze okubeera Kasule baani Bajime Katumba lwaki mu bonna wasalawo nze munnange up to today my greatest artist mu ba legends abali babaddewo is Eri Wamala. Why? I loved engeri gye yali awandikamu his lyrics first of all, engeri gye yali akolamu melodies ze melodies ze kwejo emyaka bw'abanga yasobola ozikola nga teziri so it is local music naye ate si local art kwegamba art we yali international mu ngeri ye yali so nga olulira matulu so owulira oluyimba olw'Oluganda naye ng'ate lusobola fittinga ne mu audience endala oba okitegeera. So Eri Wamala nze ye muyimbi yakyasinza okunkolera mu bonna abaali babaddewo. Yes, whereas nti basudde Paulo Kafero balina lyrics ennungi nzaagala era mbiwuliriza bibuulirira good. But my artist of all times, Eri Wamala. Akana kakawali akawanyana. Akana kakawali akawanyana. Akakunnyonnyola n'okitegeera bulungi. Waliwo luno lwe yannyonnyola olw'omukolo n'agamba musimanyi taata twamutuuziza wali ku toys ku emmanju jinga. What is that song? Which one? Olwa Eri olwo lwayimba olwo nga nnyonnyola okutwala baba yali mwannyina. Kansuubire towayirize nno. Ntoba mwana mulungi omuntu bw'anaagera nti ali ati olanga kubayiriza oyabikuulire ddindirizi ayagala osuule alonde. Mukama wange. So George, that was the song. Yes. Olwakugulirawo enzigi. Yes. Abantu bonna bagamba voice cheno is a very different one. Etali mu content no, you're mimicking someone. Yes. Eri janga li very fresh. Yes. Not wetero luyimbo olwo. Wadi majamu controversies ezaliwo but no standing tall amidst of the Zeuses of this industry. Yes. No jano standing. Yes. Then the following year, if I'm not mistaken, oja kumpabula. Wetuwulira oluyimbo olw'okubiri ng'oli ne mwana muwala. Kati awo nataawo olimba lwe bayita Ssente.
oyagala okuba bulungi sente kati awo sente yaddawo ne waddawo oluyimba kyolulala awo ndowooza netulyoka I think after 2 years netulyoka alumba lwa sente sente nno olwange wajja kulwa bebe kula yimba bagala sente buli kimu sente tezifaanagana tezirina bwe zifaananira yewa sente so ofulumya zi sente awo naye kyembadde mbusemu wali katono kuba omuntu ali mu kubanga laba Shalom 256 n'emboozi zino lwaki twaziteekawo buli lwa Sande kubanga tunoonya bannaggwanonga mmwe kwegezaako coloratinga janeyo eya music ebintu bino bibeerewo such that n'abazzukulu balikebera ku Shalom video ebeekyaliwo ne balaba jjajja waabwe George oli eyo mu kyalo ne haki emyaka gya 7 eyo mukootakoota aja ali mekka yawo mpula kati balyagala wali wayogedde ku credits wafuna ku nnyimba eza Eddie ezemwawo then nenzijukira twawulirako konti waliko one of the members of Big Talent. Yes, naliko one of the members of Big Talent. I think nalina akava mu kibiina kyange kye nali nina bali bakita Open Vibes. Okola ekibiina? Nali nina nekigwa mu lunaku lumu. Nga njagala kati nali music watandika okukaawa bajjako mu kufuuka business. Atandika okukaawa. Kuba weetaaga ssente weetaaga okuteeka mu ssente. Kati nga twetaaga promotion. So Big Talent came out ate nga tulaba already bali bakikuba. So nitugamba kanegatte ku Big Talent personally. How was the process of joining Big Talent? Were you personal friends with Eddie or I was personal friends with Eddie nkugambe kuveno mu Bolingo. Yes, eyo nanga nzija tutambula naye tugenda ku studios eno neri. So I was friends with him. So netusalawo netugamba joining forces. Yes, joining forces. Mwali ne sewa sewa already yaliyo waliyo Ronnie Stamina already Tipsuzi yalimu. So I was another new member. So nenzija on board tuyingira naye ndoza twamalayo banga den already. Those are like 2 songs. Za hitting. Not really. I don't know. Nendo Zambuza remix. Embuza. Hitting. That was Big Talent. Then they Imagine. Na ino limba Imagine. Narondo zaterwa kola. The song went Imagine. Imagine. Following your Twitter. Imagine. I can just imagine it necessarily. You will check it out. I don't do bad music. Okay. Yes. Yeah, by the way, there are those good songs. Just the Uganda. Kati ekyo ngeri gye tulina okupushingamu yali enkalubiriza. So nendowooza wantu tujja kuhavinga a hand. But so many issues came up nga ezituukawo bantu nga bakwataganye mu crew. So netwawukana again. Then I came in Black Man. Black Man. I came out as Black Man. Young. Kati eri wali ogirese gyo asookeramu waki tebaddamu anali sikyasobola kudda mabega. Noga kanjigale then the chapter is Black Man. Yes, the chapter is Black Man. Okay. Yes. Kati awo wonna tutambula abantu njagala bwa mtu tugenda tutachinga. Yes. Then nesibye ku luyimba Semwe simanyi lwaki. Tutukako ngonzizaayo bwata. Semwe. Netujja ne Semwe. So nali nkola nnyo ne simu. Nga amanyi okumpa track eno neri yali akyakola ku Badi. So nampa track nengenda nempandika oluyimba lwa Semwe. Nenkoma ne mugamba naye no oluyimba lugenda nnyuma nnyo nga tutaddeko ki omuwala. So ne mugamba nambuuza muwala ki ne mugamba Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yali akakola ndozo obuyimba nga 3-4. Naye nange kennyini muli munda simanyi lwaki nagamba ani Lydia Jasmine kubanga ila nzokola amasooka. Bibe naye yali tannaba masuuka ga Jojuzi yali akakola akayimba kaabwe ne gundi every time every day I pray hoping that you will stay that you keep coming every day. Obo buyimba ne Don MC ne Rabadaba. Yes, kati yali akakola obo buyimba. So ne to reaching out to Bushington. Wala bona baliwo on the scene. Yes, my heart told me atenze ndi muntu wagoberere ekisoose ekijja bwe kitita ekyo kyengenda nakyo. Yes, so
kati nagoberera ekyo ne munoonya akaana kattu ne tukanoonya ne kajja ne kayimba bulungi nnyo twagenda okuzanya oluyimba nga tetudda mabega. It was pure magic. It is a song that is going to be on scene okumala some time. I know. Because I think it is 2015 yeah. Somewhere there. Yes. Paka kati ndo akamala emyaka 8 no 10 8 mwenda 10 yes 10 tugunugwa 11 yes kati imagine buli baluzanya lusigala lulingango luwakawulira yes wow it is a nice one era nesimu yasigala ya producer yes era nesimu yamaliriza buli kimu okay yes then kankufako ko wali katono tulengera George omaze ku establishing now yourself because after same way wali now because waliwo abayimbi kye suffering ekisinga echa okubye viola ozaako ki yes so they suffer from one hit one day you yes na tedi kidaka waliwo abafiira ako nange kankwata muko ngogamba zinzaako ki ku luno naye zafiira waawo nakolawo sente ndoza nenkolawo apaana ne Don MC nazo nina buli kimu kigaana nga buli kimu kigaana awo oba oteekamu oba olaba abantu tebakwagala oba olaba bano bakwagala kitini bali tebakwagala bulungi oyagala kukaaba tookaabe boode ogisobola togisobola emmotoka togisobola mafuta gaayo togaweza naye oyagala okwefuula nti ogisobola so kati awo generation yaffe yalinga yabijampa bekijampa olina okutuuka awamu tebakutegeera jampa yo ekubye yabwereere naye munnaye Katonda yazabibye ku Ssemuwe awo kwanza mulindowooza nti Ssemuwe kati awo n'otandika n'okulatta boosi ebisigadde biyita mu buyisi nali sikyagambwako nali sikyagambwako awo si bwe nadda ne tokendeeza ate ndi wa mululu owooma nyimba yo zonna one of my finest songs is ndi wa mululu I like the song ndi wa mululu is a nice one it's a very nice song wali yakuzaako ko wali oli muvubuka muto ndi wali mabega bazo okuba oluyimba okuba mu nyimba za mukwano oli munna Kampala wano wangalidda oli mugezigezi wano then waliwo generation gye twawulirako mu kaseera ako ng'ekibeezaawo abaana ab'obulenzi abayimbi bikyala bishuga mami tewafunamuko butegotego obwo obw'ebikyala ebyo obukisa ebikulukulu ebikuliridde ebigamba nti omwana ono George tawona jamuteekamu buli kimu wawe natuuka nga njagala kufuna kabadi beetega batya ebikyala ebikulu akabadi kaagaana okunkwata akabadi kaagaana okubanga buwowo nga bwokola kawoko kamaani akabadi kaagaana okunkwata nze kati Frank njagala bagambayo ekintu kimu Shalom akabadi k'abakyala abayamba abayimbi kaagaana okunkwata olina namba ya grenade njirina mwogera nze emboozi gyenjogera naye ddala gyo naye kati nsobola okweyimirizaawo grenade alina tips toyimba nnyo keera mu jimu akabadi kaagaana okunkwata saakafuna kati olusente zaali zivaawo facilitating endongo yo sente zanzigwangako kye nakolanga nga nfunayo omwana w'omugagga ayagala oyimba nga tuyimba naye nga tuyimba naye ng'ateekamu sente nga tushutinga nga siini ngibeerako paka ku Viola awe natandika okufunamu olukumi baali balina nze benayimba nabo baali balina ate nga bakyali bange bambi kati awo n'obuuka mu ssanda nembuuka mu ssanda ate kati Ssemuwe baali olina kuntegesa bitimba yes now wobuuka essanda ly'ebikyala ebyo ebikulukulu kati okubye Ssemuwe kafero yabiyimba ebikyala ebyo ebikulukulu byatobera ddempaji kati omala akatego ako then akatego akalala akaaliwo because music wa muwalavu kkiriza obagana asinga nnyo kukolera nnyo the demographic nti bano abaana ababuwala myaka 16 paka ku wabeera waabo nga be bangi baana bakyali mu high school waawo George obutego obwo
waliwo abatabubuuka tola muri sasa yakolya kala akayimbaka sasira kaleke kasome yes kati tewaliwo kawo mutego obwo nze ekisooka kyenyenda okugamba mu reality obutego obwankwata obutankwata tebwokola tebwankwata okuyita mu life buli challenge ojja giyitamu naye ogiyiseemu otya oba okitegeera kati of course otomera ng'omuntu yenna omulala ali ku lugendo bwe ba relationship bwe tuddamu eyo sector otomera ono paka boona otuuka ogambe nti ntuusi era nange be natomera nabatomera n'abakutomera naye munnange ndi mulamu bulungi era ndaba yes kati waliwo abaakulabanga gwe tubalaba balaba omulenzi muddugavu nabo baate baddugavu naye bannange ojuka kafanya wakalabaako ayidambi watandika edde ekintu kyoyagala okwogerako kirete direct don't pass through the corner kyategeeza alaba ategedde oli mulenzi muddugavu anyirira waliwo n'omukyala muddugavu akulabye agamba nange twabeerawo ne tubeerawo mwatandikirawo nga omaze okuba semwe twatandika before even Viola before even I mean love school lover ye yali mu ssomero nze saali nze nali already nkola nga ndi mu vacation anti kugaya akasente kaali kabuzi kibuuzo nga kino buuza taata abantu bakibuuza abantu babidde bali kibuuzo ng'ekyo ekikulu tuula wama akanya abampulira wama wagwalaga nsokola yali musinya 5 olaba akawala akato ndaba omuwala amfiitinga sigalaba kato akato kyekiro ate batya nze nakava mu senior 6 nga nze nakava mu senior 6 yes nga nze nakava mu senior 6 mwenna mwali bato yamma muludde mwali muludde wamma omusango omukuba ebigambo byo of course mwakata ndi muyimbi osoka okuba mu line yawo ate kati awo walinga oyimba nnyo olina okuyimba ennyo bakuwulire nti oyimba yes so relationship netandikira awo netambula netugifunamu abaana mashallah yes njagala okubuuza yes nti ebiseera ebisinga bagamba nti mwabayimba ennyimba ez'omukwano abantu emusinga okusika fan base yammwe bawala bakyala era nga olumu ekireeta abantu mu concert sezo okusaba ennyimba zammwe ku radio tv download zaali zizaawo nti ssuubi ng'abamu n'essuubi oba abaganza era nga bagamba nti omuvubuka ayimba ennyimba kikulu ekyo n'emyaka gyammwe awo ng'ekintu kiba kyakiva ennyera kali yakiyinza okugitta ekyokuwasa era mulimu nuboolabana abuzaabuza tabiraga gwe tekyakwaffectingamuko okutekinga that early decision eyali eyinza okutta kaliyayo olwa music gwe wali oyimba nze sisuubira nti kyali kirina we kyaffectingira music career yange n'ekirala I think ndowooza kisinziira ku nature ya muntu nga ye era oluusi waliwo ababikwese nebitabayamba oba kitegeera abatabikwese oluusi ne bibayamba oluusi kitugattako okitegeera omuntu omulala bw'abanga bamumanyi nti ali ku ggwe ng'apositinga n'akola kino n'ayogerayo ekintu oluusi kitugattako personally oluusi okukikweka tekikuyambirako ddala ebintu ebituukawo mu ttaala oluusi bituukawo ne mu nzikiza so oluusi ebintu ebisinga tukweka bya bwereere oba okitegeera ojja kukweka ekintu kyekwekule oba kiba kirungi ggwe n'okwekula ekintu oba okitegeera nekibeera awo kuba bye bimu at the end of the day oluusi bimakinga oluusi ogenda okubifuna omuntu nga wa sayansi ajja kuba bw'atyo ne bw'okola otya kati nze siraba kyaffectingira personally nkimanyi nti bakyala be basinga okumpagira yes naye nze mba nkitwala nti oluusi abantu bano bandyagadde okulabako ku saidi yo nti oli mulavu byoyimba obitegeera bulungi abayimba ennyimba z'omukwano mubonaabona nnyo oba mwantu abana true love mubonaabona nnyo ne love anaga ndina true love ogirina tugirabye wano nze ekintu kyentera okunnyonnyola abantu kiri bwe kiti nti ebiseera ebisinga abayimbi abasinga
tuyimba ku ekyo kyetwandi is it called fantasizing fantasizing about kwegamba ekyo kyetwagala kibe njagala omusana gubeere kumpi nga gumwaka mu maaso ng'atambula bw'ati alina akawato kagwamu eno yesiba akaleesu eno kano kayitamu bw'oba oyingirira abantu bayingirire ku lulwo ekirungi live ogiriko era bakulaba bino si bigambo byaffe bigambo bya mukulu ati kyenkugambye nti abantu wamma bafantasizinga enalongole wisi jangu olwedde okirina ekirooto kube ate mamuwaana ntya alinga omufaliso naye amalayo George katono nyiraawo waliwo omuntu yangambye nti njagala ntambi ombuulize George ekibuuzo gwe nkumanyi teweri antama totya ntambi nga bagamba nti tubala nadde nkuzzeeri emabega bye wasoma n'ogamba wali musajja ng'oli chemist ng'oli musayansa nga mu chemistry ogatta ono n'ogatta ono oli nangamba nti amantambi mumbuulize George nti kituufu ye ya creating elements buuza ekibuuzo kale kimbuulize bulungi zo kiŋŋamba ekibuuzo buuza ntambi okibuuzanga wabadde abuuza bwegeri gyakolanga sciences mbugwe eyatabula chemicals mami wabandi akozesa okumunyerukamu okweyerusa oyo mwagizi wamuyita Nakatende Yvonne wekasubi kati omayiranga ojja kuyiya abawagizi bo oli mwannyoko weddira mwenna njovu kyetolina kukyamubuulirizaako kati munnange ebiseera ebisinga ffe tubeerawo mu bulamu ogenda okulaba naye tosobola kulemesa muntu kubaako kyayagala kikiringa omuntu bw'anakeera ku makya nga alina kyayagala okukola ajja kikolako research ajja kituulira wansi ajja kyorganizinga ajja kipreparinga ajja kiwa abantu so kati ye nga omuntu yalina obwongo gye yabujja yonna mashallah n'atuula wansi n'ayiya ekintu kye George gwe yaleeta obuzibu ng'emwalinga munyumya wawaananga nnyo abakyala abeeru don't you think so nze sirina buzibu bwamu abasajja ffe twetera abakazi baffe okweru nze wali ompuliddeko nga nyimba line erimu abakyala abeeru akamuli ku TV naye akakyala akeeru kanyumira ku TV okwo kati bye twogerewako omukyala siri so disrespecting kutuuka ku ekyo nze naliko ewaka ne mukyala wange kati nga njogera ku njala nga but she has beautiful nails ngenda okuddayo Friday enjala ze naabye ku TV ze bakoze nga kati akabeeranga ewaka kimbe biri weesanga omukazi omuddugavu alowoozanga omukazi omuddugavu oyo omusajja abeera rude abeera very rude naye abantu yes ate ekirala tosobola kutunda kintu nga tobalaze nti it can work on yourself yes so ye kennyini yatulamu kyakosa mukosa kwajikale obuddaako omukyala muddugavu n'okumawanga mweru ekintu kyoyogedde kiringa kuyingira mu nnyumba ng'omusana gusituka munofuluma nga gugwa ekintu kyoyogedde olwo olutalo ogenda kulugwamu n'omukyalo oyo agenda kuwongera to look at this George it is a gradual process na vibing omuchakinganze kachaka enkaddugavu like I would be shocked otuka mu match nga mweru tekyakosa mukone tiga didn't it break your heart no it is a gradual process black beauty it is a gradual process nekirala omuntu bwoba omwagadde bambi oba omwagadde ati wakwana muddugavu nanti malingo okugamba nanti omuntu obeera onaganjagala mukyala muddugavu omukyala teyali muddugavu yali mweru tambi yali mweru emitima mibi giba myeru emitima oba bandamu omulima gwe gwali omweru ntambi weddira njovu oli mwannyinaze era eyo kambeeyo kazo kasession kampome ezatanga muzeekolere si bigambo byange bigambo bya Franka na Shalom akasembayoko tamutuza kuno muganye kati nali nkwanye mukyala wa chocolate nomulanga atali nze mukumulaba yali mweru just yeyongerako bweru
ya kijja buto yes ebifaananyi bye mulaba bibalimba nze nali face to face sajja babi mukama akebera mitima Allah akebera mitima ate oli musajja muisiramu tugenda mu kiseera oba alinga afaana makanye ne wale bagamba mutambi okutwali bagamba oli mwe yali afaana nga ntambi atambirayo muntu amayo katuve George bagule ku Lugave Herbal Cough Syrup Lugave Herbal Cough and Flu Syrup abatawanyizibwa ekifuba ne senyiga mugende mu pharmacies and drug shops. That is Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. National Drug Authority yamalo dom authorizing okubera nga bera katebe era mugende muberenga mwabali ebweru eggwanga. Lugave Herbal Cough and Flu Syrup afaana bwati musange mu outlets ezete ebintu ebivako e Uganda. Chocomel Herbal Medicine eno eyamba kula nyori hasos kati kano kayamba okuzaamu abasirikale bo abo mu mubiri amaanyi immune system nebeera eri waggulu nnyo n'obeera ng'ofunye obuzibu bwa headache oba omusujja ekisujja ekyo kano kanyoka Chocomel Herbal Medicine kaba kakolako bulungi nnyo nako mugyekale mu drug shops ne pharmacy mu ggwanga Uganda namwe abaali ebeerwa nga mugere mu outlets ebintu ebivako e Uganda kano ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kanana Herbal Mouthwash abawunya akamwa ndira side emu wensenya nvamu sayi Rihanna yono yes akimanyi ali kuno wasenva kumugaganga Nana Herbal Mouthwash FDA yamukakasa abale banga mete outlets ezivako ono black sugar so namutansanga yerabyeko nenga abantu amanyi agaluma yesana tuli nga 14 February tulaba ku Sheraton Hotel Gardens yes bile mamijeje ni muleta yes kasemu wako yakujja nange nze wendi buyise bomu kuluno edogozi ndiwanise oliwanise yes naye era tugenda kuweereza abali singo ne ba couple osonofunirawo abali singo muje mu concert abali couple muje ku Valentine efe tujja ku Valentine tujja mu concert okuyingira omwana nga je bya akola ku kamera sente meka akola mu town omuntu okuyingira isho ya mitwalo 10 n'isho zange bezibeera yes isho za mitwalo era nayo mitwalo 10 oyimba otudde na wali wakabi akatebe bwoti n'otu anti duwadogozi sikwekyanga kyanga n'owunyogire enkwawa n'otuula n'ogirawo nayiga yakazina kamu mu nsi era time yako bwetuuke n'ogira nkakuba naye bwe mba sikayina sirina so ordinary emitwalo 10 ordinary emitwalo 10 VIP ndowooza yes buli mwali mu VIP VIP 10 then tables ameka tables za million 3 abantu 8 yes asubira kugirako ebintu ebe million 3 kugirako okulya ebyokulya emmere kuliko ebyokunywa abanywa omwenge bajja baterako abanywa soda mazzi bikimu kijabako naye kuliko n'okulya yes wine so mazijja wa tickets balina zijja ku Sheraton Gardens naye kati tebana baziteekawo press conference oluggwa ebadde ina kubaayo lero Sunday yes ina kubaayo last Friday so netabaayo so tujja kuba era tubayisizaamu wano tickets kubanga tickets bazichupula kajukira za bei za mitwalo 10 ya chupula tickets 10 na kuba akakadde otusabira awo tutambule naye mu lugendo otuwa obulango tuteeke opaka show enegwa ku bwerere amina tutambule naye mu lugendo amina neyanziza nange wona wenatulanga yesebo 14 February njaba ngamba abantu wona ku mikutu gyenna yesebo yesebo otuweereze buweereza na buli interview nenge nozanya yonna muno bamu obulango amina ne press conference awo nobo osiimye ngebaddeyo kujja timu yenga bwetu betukola oli ye producer JB ko Beka yali kula mu kantu nga bansibye yoyo Frank Ante onde wango ofero musibe wonzo no obiberuzira teba kyatuzaayo omumwogo now George tutambudde myaka kijogamba ejo nogamba gino jo there are some good years of mine that those 3 years of like a peak wano mazo kuba
ennyimba ezo zitokendeeza zonna ziyiseewo awo then tuyingira 2017 18 19 paka mu covid emyaka egyo gyogerako ki because covid yakyusa ebintu bingi tugenda okukomawo ng'ebintu bitandise okuba nga bigenda upside down emyaka gya covid before them I was at a very good peak kubanzijukira nali ntandise nali nsuubula zregius bwenzitunda wengidde emmotoka so nagula ettaka awo salama ndiguza akasente akategerekeka mu Kampala muno so kati nze awo time eyo nagitwala nti nnungi tulaba nti abayimbi abayimba ennyimba z'omukwano ebiseera ebisinga mukola kasente akali extra than abayimbi bano abayimba ez'ensi n'ebirala ez'okulinda ku concert bwe mwinayoko ku avenue ey'emikolo George enzijukirako waliwo enakukubira ku simu notakwata oba niyagikwata nga twagala kukupangisa ku mukolo ogumu ya introduction naye you were booked for almost over 3 months okitegeera mbeera booked nno obeera booked nnyo ennyimba ezo then awo kiki ekyenjawulo ekiri awo mu abayimba ennyimba z'omukwano nga bapangisa ku mikolo ne mweyagalira ku bannammwe ssebo mweyagalira ddala bagamba kyosiga kyokungula kati munnange twasiga empeke ndowooza nekwatiramu ddala ab'emikolo oluusi oli akugamba nti nze bw'ataba gyositedde sifuluma era yalina okunfulumya era oteekawo kabiiruko kabbajetiko ate naffe ojja kusanga nga show z'ekiro tetuyimba nnyingi tuyimba ntini zibako sente ntitini naye nazo zimala naye olwa brand yaffe gye tulina ndowooza abamu tebajja kuyita wano bajja kuyita ate oli oba ekitegeera ndowooza buli omu waliwo wali best kati mu love zone bondeeta ku mikolo andi mukambwera bondeeta okuyimbira abantu ku valentine ng'eno era ndi best kati era ndowooza bwe kityo bwe kiri kyosiga kyokungula. Now, fast forward. There was a turning point. Mu bulamu bwo. Twava mu concert yaffe yali Africana 2023 ekintu awo. Ne 2023 promoter Luba. Nga tupika ekintu. Balunywa. Tugenda okuva mu sheeyo. Wayitawo akaseera katono. George tugenda okuddamu okuwulira. I'm not so specific ku mwaka gwe n'omwezi. Ne tugenda okuwulira nti George wa muyimbi wa mwesige badde yayanira George tali bulungi mentally era George atwaliddwa mu rehabilitation center sandyagadde nnyo kuzza mu biwundu ebyo no we can talk about it but waliwo omuntu eri alaba waliyo abaana bangi nnyo ababeegomba mulina okubeera nga muba inspiring n'ebirala ebintu bino webijja sometimes nabeera impacted mu ngeri eri embi what exactly happened? So many things ebituukawo nga okwagala okukola ennyo kati mu kwagala okukola ennyo abavubuka mistake gye tukola tetwagala kwebaka so ne tunoonya kiki ekitagenda kundeetera kwebaka so baani bensobola okubeera nabo mwene embeera n'obakuŋŋaanya so at the beginning it is using. Second stage is misuse. The other stage is addiction. But before you know, you always think you will use the drug. Again, you misuse it in the process. At the end of the day, before you know, the drug has used you and you are gone. And that is when rehabilitation kicks in. How to get rehabilitation. It was all because of that. You want to work hard, you want to impress this, you've gone through too much stress, you've lost a lot of money in the concert. Zali nyingi nnyo ezaafiirwawo oba okitegeera ate toyagala kuyiwa family ekirala bagambako oyagala kwefuula owakabi because you think you can use the drug. Naye bw'okitegeera nti drug ekozesezza awo bwe twagendera mu rehabilitation. How hard or simple was it okukkiriza you accepting that I need help oba they dragged you nga balaba no abayite migwa muleete tusibe tutwale? For a person like me it is not easy to convince me
Eli was supposed to be dragged to the rehabilitation. Yes. But olugendo olukyasinze okuba olunene is accepting that you were using the drug. Because the moment you accept, the moment gy'owoneramu ng'omuntu. Yes. So, Pisana buyonjo. Pasitokanye pisana obuyonjo. Kazanatuze nange enviiri shwa. How are those today? So the moment bw'okkiriza n'ogamba nti kino, that is our healing wetandikira. Yes. I'm sick, I need help. Yes. Wekibeera. So acceptance eyo yali eri mu rehabilitation center? Ebeera mu rehabilitation center. But after like how long? Because oral process etandika nga bagenda kukuba empisies ezikukakkanya. I think for me it took me like 3 months. 3 to 4 months to accept that. Yeah. Yes. Then nokomawo. Esaawa zino waliwo abayimbi batonotono abali mu kuyita mu challenges wayitamu. Yes. Era nga tubatekaka essaala nnyingi nnyo. But baba baakavaayo ne tulowooza nti abambi ali kujja naye naawe ya recovery tugenda okulaba nga relapsinze nga bamuzizzaayo nekifuuka back and forth ng'osobola okubala emirundi gy'abadde wabweru nga mitono okusinga gy'abadde mu ndeeyo. Essaawa zino latest, sorry to say this name, but kibadde publicized ekya Grace Khan. Essaawa zino wetukoledde show otushootingidde nga bamubanja millions obanga 6 bakyamulemedde nga tena na wakuzijja bali mu kukubira abantu bambi babiri nga babayamba. Ekintu kino gwe ali mu kubanga okibiitinga kiki ekiyinza okuleetera omuntu okukakkana n'atereera n'addayo ku koosi y'emirimu gy'akola nga gwe right now ogenda mu concert? Bantu bannya abalemereddwa okugira ekiddako gwe ki ekikusobozesezza? Is it the support structure gye wasetting or yakwesettingako? Yes. Ekisooka support system. Support system abantu bawangala nabo musaako bamatalinga nani gwoyitaani nani gwokubiranga ekintu kitabuse bwe kiti kati some of us are very lucky to have a support system like Amfred Nabimanya. Yes. Yes. My wife is second person. Yes. And he got 24 like we have to walk through this. Kino tekiteekeddwa okuba bwe kiti. Why are you like this today? Why is this changing? Kwegamba akucheckinga up okulaba nti we still have the George. Are we still having you father? Would you get? Yes. So the other person is my dad. That is another person. So the other thing we did is to surround ourselves n'abaana ne babeera naffe. So abaana bonga bo bakurimindinga we are your responsibility. Wootali tetubeera ne bakuga gwe superman gwe buli kimu. So at the end of the day otya naawe oba disappointing as a person. So olina okwesurrounding yourself with something. Ekirala we keep a busy schedule. The more idle gy'okoma okuba, the mind, an addict is always an addict. Oba ki. So mind ye singa etandika okubeera mu idle nebeera awo ng'ali idle. Obwongo buprocessinga nga bumugamba buno obudde singa kati tuli ku kino. Oba okitegeera. Yes, ne circles abantu ze bassociatinga nazo olina okukyusa circles as a person. Find people abagenda okuzimba, find people abakuadvising, find people botya. So should we say that you reshuffled your circle? Yes. Your old friends now? Yes. No, I don't leave them. Okay. I know they are there. I know we communicate, but at what basis? You get kati tulinako we tukoma. Oba kitegeera. Kati then oyina okumanya nti ono olina okubaako n'emikwano ng'obatya. Kati ekisinga okutta abantu abasinga basurrounding themselves n'abantu ababatya nga tebatya bo. Agwana agamba nti duka wali oba ekitegeera. Kati waliwo omuntu ajja okugamba nja kukuba singa nkusanga ng'okutte kuki. Ninga gwe justed. Ninga oli mukwano gwe naawe okimanyi omufunamu omumanyi bulungi nti ono seeka wange. Seeka bwangamba ekigamba bamaze. Oba ekitegeera. So ebyo bye bintu ebisinga okuba ebikulu abantu bye batakola.
I think ekirala kiri mu rehabilitation. I think we were discussing about it nga natera okuvaayo. Nga tugamba nti if rehabilitation centers would do physical therapy. Like nti mpisharo maze bamukutegwa bia. Naye abadde anywa kurate. Nti kati muguno mu weeks ezisooka twagala tumuwe ecupa ngasobola okunywa ecupa 10 nazinywa netujja nga tumusala natuuka kwemu taliwo kumuwa amazzi. Yes. So erudda kikuyamba okulwana ekintu naye oluusi wano bakutereka buteresi oba okitegeera bakutereka ne bakujjanjaba oba okitegeera naye nga kwegamba tujjanjabiddwa ngeri gy'obadde okozesa kyobola oli bw'atuuka ku drug ate kati nga muri lapse aba mukambwe kibaita withdrawal syndrome nejja oli ntake nezimukuba natiko okweta kulabwati natandika okugira n'alingira naga bw'ova mu rehab oba oteredde oba soba bulungi oba ki naye singa you introduce yourself ku drug you go kasaale 90 oba okitegeera ogenda 10 ate kati ogenda mufulirize okubanga buli kimu kiri bwekiti kiri alaali singa obwongo butesitinga nga buprocessing abantu tubaawo bosi wange. Yes. George nga tuli kumpi kumaliriza we wakomawo mweno world eno eyo gyosinga okwagala ya music bawagizi bo baki media ebyayogerwa byali bingi. Yes. Tewafunamuko ku some kind of face off ya stigma ng'abantu bali mu kukwogerera oba gy'oyiteeyo oba gy'ogenda bali mu kukuba bwamu oyo nno did you experience that? Nze ready tusome ku stigma. Something happened this morning and I was talking to my wife nemugaza akugamba ku stigma abantu nti bagibeerako bwe gityo nti sometimes abantu baku expecting okola ebyo bibagala gokole ebibali mu mutwe. The moment you switch a little bit ng'obadde mu mbeera ya rehabilitation bagamba ayinza okuba nno yazzeemu alabika tali bulungi tumunoonyerezeeko kati embeera eyo esobola okunyiga naye ogwa ku bantu nganze nga George nze gwamanyi oba oyogera ki oba okola ki oba obadde ogamba ki ekyo tekinkwatako oli waddembe okwogera n'oyogera ne byoyogerera wano wendi bwoti gwamanyi nze I'm supposed to take what I'm supposed to take. Nze ntwala ekyo kyentwala kyenina otwala kiri positive. Tosobola kutrigalinga bwongo bwange ng'oyogera tekisoboka. That's beautiful. Kati oli awo eno oli mu kulwana n'ebyo ebya rehab ebya rehab eno amawulire gakuba yali munyinkini ate yali mulavu mpi yali musanyufu nnyo tekyakukosaamu okwongera okunyika. That is people's life. Obwo bulamu bwa muntu mulala tetusobola bugaana. Moving on. Moving on. Ati obwo bulamu bwa muntu tetusobola tolina bwogenda bunyiga. Watosobola kirambo alinga nsuuliridde mama abaana bange ate nina already ataalye. Nze mba nina byempitamu already. Mpita mu byange. Oba kitegeera. At the end of the day tubadde tetubeera wamu. Kiki ekindeetera okuzimba omutima. Oba kitegeera. Kati nze omukyalo wange era bwansuulirira ekyo kijja kunnuma. Kijja kunnuma nnyo. Singa abansuuliridde naye kati omuntu nga twayawukana y'amanyi. Yes. George, sisobola vano nga sikubuuza kintu kino kiri very recent. Yes. Era abantu bakiwaddeko yes. bakiwaddeko ki endowooza nga ziri mixed up. Yes. We walabika ni I don't know if I should X nga muli very close cooperating bakaita ku video kebasaako baku cooperating waliwo endala video yasooka very close a bit to be a bit cozy netulira ekisungu fe netulira nga tufa omusajja tumubeereddewo oba George ono gwe tubatukwata tutugebutuzi tumugambe nejo oba timu eri nedda ate kati tutuga George concert n'agenda okugituwa
George ekintu ekyo kye wakola kyaki kale kan n'omusane mu video kambuulize kale ku muntu waffe timu yaffe ffe twakirowooza muntu ajja kipasivinga bulala duli luno wano olwasooka mudda mu kyokukola video mwenna. No, it was. The guys moved on. Yes, we communicated and nga tulina okufindinga best y'okukoleramu personally because we are both in the limelight. At the end of the day tekituyamba kwewalana naye ate kituyamba nnyo okolagana. Oba kitegeera kati nze ntegeera nnyo kye bayita obumu. Personally ndi muntu wa bumu era nzo omu kuba ndi mu kunoonya abavubuka abakolera awamu tukoze tutya okwekolera abagenda ku Bivu Organic abakuba akamu ku 75 mvubuka ng'okuba kamugenda bakweka pukolo. So nbirivingira nnyo mukolera awamu. So when I came up with an idea and she bought it, we did the video. That video came out. Same thing this time. So many projects is going on. Eziri ku side ya Mama So neziri ku side yange. Where she needs my help, then namugamba I can come in so long as you are understanding. You first consult the current one? Yes, because the emotional vulnerability. We always talk about it. Really? We always talk about it. No, tekimunyiga. Nakugambye we chose positivity over negativity. Feelings in Waka, we do not deep think about stuff. Are you sure? What she does. She does. Ebibulayo ogamba tukolagana omanyi njagala obumu mwana omuletera okwerusa n'okugejjayo. No. So with it. We have boundaries wezikoma. We know everything. Tumanyi nti eno time gye tukoleramu kino. There is time for everything. Era tumanyi we tukoma. Yes. So ebintu ebimu bye tukola either biyamba Mama So oba biyamba nze. So we work to and flow. Yeah, because jena sinjo kwagala wabadde oli mu kulaunchinga gundi ya preparations za show. Namulabe nga she's very active. Yes, and she has some numbers on her side. Yes. That's all leveraging. Yes. Don't bajali bakusupporting. Yes. Yes. She's doing good. Yes. Have they been the same room one on one? Mama So team yange legend. Yes. Yes. In the same room? Yes. Do they talk? We talked. How are you? Fine. Not you, them. Do they talk? Yes. How are you? Fine. Good. Goodbye. Yes. I'm going. Ayagala entalo. Oyagala buli kimu tubeere mu ntalo. Abantu abamu bakyuzinga emirembe mu nsi eno. Yes. So Hajati yakyuzinga emirembe. Amukwaya n'agamba naye adda nnyuma. Amanyi bulungi nnyo kye nsobola. Yes. Now, do you have some new projects like music? Project Black management. Yes, so 2023 na releasing Edobozi lya Maziga. Edobozi lya Maziga was Nekagana. It is just a single. Nekagana okukola, so it has come out here. Ndoza Mama So yakatuddemu ennyo era Edobozi lya Maziga. So it comes out to be now the song we have. Nina akayimba kalala bakayita okunoonya sikudiba. Yes, it is going to be an interesting story. Ntambi okunoonya sikudiba ntambi odibye emyaka ebiri sinamu mitone kukwata amazima. Kale kayimba bala kyadayimba ku birthday Joe akajjo stere kale kayimba ki natugamba tumutwale wa Jose oli omuwala ya Dani emukubira essimu bala kayimba ke yayimbye ngaga tujje nga fani wo nyo nayimba kayimba otali tulina karaoke night nayimba kayimba basikawulirangako nga bani bana nyimba baziga batemukubira nga omuntu abamanyi batatalekane byetsiro jaji mpwagala kuwako bana abana toyogedde neka tono yabimanyi ono George yabimanyi beautiful Dani waliwo agala okubuuzaako sooka omuwulire. Hello, how are you? I am okay. Nice to hear from you. Amina chizama amanyi.
What was the song these guys are talking about? Tembagambye. Sako katuyimbire mwana Dani naye akewulirire. Oli live ku Shalom. Oli live nno Katwagala okayimbe mu akayimba kekenyinga akawulira. Anti gwa ino kayimba awulire mu ennyimba z'abasensera. Aha. Njagala tusange ku basi yo. I'm shy. I know. That is nice. Kale tujja kusanga we twakulese. Tujja kusanga ku classroom naye zabankolere meat, gum, ne strawberry. Nange yapeyo pizza. Muto tumideko birthday girl. Hey, kano kamuto nikade kuja the birthday yako. Hey, happy birthday Muton. Yeah. Banange tujja ku classroom. Tujja ku classroom. Nje manyi weri. Awusegedde bajja. We tuli. Amina. Muto naye Mutonyi odibye nnyo mumulaga ebifaananyi byange. Yabalira omugaga ffe kulisibwa olesogere ngamba. Ojja kajjama. Kati okitegedde abantu engeri gye ba omwana byakayimba. Byakayimba. So that song was talking Kugambe 2023 years. Kamu kubwasembayo. Yes. Then okomyewo kati. Are you working on an EP or an album? No, I'm working on releasing singles. Toli guno mulebe streaming. Collabos coming. I have a collab with Tracy Melon. Wow. We have a collab with Carol Casita. Mama Sita. Yes, with Aroma. Aroma Music. Yes. So ninayo nakalala bakaita okwagala, it is a single. Ninayo akalala bakaita tukyale. How tukutabi kola wonna wonna. So mugenda bela nyo ku singles. Nanga we najira mu mukolo ogwange. You must be selective when you pick the people you want to work with. Yes. Wonna tubogedde wonna Tracy. Yes. Ate nyimba nnungi nnyo. Yes. Wow. Naye mugenda nange mukono we waseeka abaso omusajja oyo ateekamu ssente ku set. Musomi wa dduwa agenda asoma edduwa nga baganya otambula 0782 367599. Gide mumpola mpola. 0752 74 3583. Oba 0782 367599. Sheikh Abbas. Mukono. Ntwaka tukulongoseze engato. Onaye engato toka tukulongoseze. Engato. Tuno mwana ne ekyuma. Dr. Klaus ayo ID sneaker abalongose engato. Zoza tukulongoseze. Buli jolinya pa ku show. Achiwedde Shalom kasito gambe. Angambe mama wali azikunganye. Akunganye engato zonna. Twale ewa ID sneaker cyali wajjala. Opposite petrol prime petrol station bakuze 70 523920 balongose engato zituzwa. Nene baji kujejola. Njiraba. Bazilongosa zonna. Kujja zituwa. Kumenya February once again. The Valentine's Day. Ona crash wo akyaganye okusalawo. What should we expect on that show? Katono. We expect guest appearances. Abagenda okwerekerako, or it's going to be a one-man show. We have a good set of artists abamperekeddeko. I think you will love it. Yes, you will love it. Film ya mukwano tubatuyimbiriza ate Ismail Kabuli. We have Juliana. Yes. Wow. Yes. My beautiful Juliana JK. Yes. Wow. We have Irene Tari. Oh, so we have in Mariam Dagide. Oh, yes. And Sisitira Ampananyo George. Emitwala tubongeremu kase. Mariam Dagide. Asisitira. So we having also artists of my generation, Fefe Busi, Fik from Maker. We having DJ Jasmine cannot miss. She's part of my performance. Puff Ada. Yakuba pandemic. Ali wano tozala nnyo muyimbi yayimbako naye. It wasn't his calling. He was not talented. He was not gifted. He was in a wrong profession.
So pafata ajja kuyimba. Yes. Pandemic yao mulavu. Pandemic mu Valentine. So show gets zigulawo sameka kolo. Chemanyi zijja kugulawo mangu. By now sina nnyo time n'ekyemanyi tujja kugulawo obudde nga bukyali. After press conference we have everything. Yes. Stage manager yani? Stage manager ye Michael Ouma. Wow. Yes. Anya kutegese. Tegese Abitex Promotions. We have Fenon on set. Yes. Wasabyeto n'emitwale. Endala muzinfuwe. Oli mutuufu. Bolaba ebintu kangene ku Forex Bureau ya tujene Mami J. Kwe ku dollar. Mami J amije yakala mulabe. Tujja ku dollar one Mami J. Mugambe bulungi ebintu byonna byosuubiza. Era tulabe akanembaga yetuse mu July yawo njagala. Tukulekaawo. Amina sebo. Ngenda kusa kuba bazota ba kasaizi keko. Abakyala bayita bacha. Abawerekera omugolo omukyala. Peg girls. Aba peg. Babayita bani? Maids. Maids abakozi bawaka. Ewamwe busabala. Ne mufa abakula bategeera ba bridesmaid kati nga asonjaga kuangula Premier League ba bridesmaid bakasenabo. Bridesmaids. So tubadde ne Linda katono nyo temana kubera nga mugenda ngala kubaje kuja kwa naffe aba Muno Watch mutimagano gafuga www.munowatch.com abagala films enjogere limba videos ba Uganda bona subscribe ngo lunaku olwairo ku mitwalo 3 ja Uganda buli mwezi kwetuli ku masimu abalina Android genda ku Google Play Store abalina iOS genda ku App Store abalina TV smart TVs genda downloading application ya fabalabira ku laptop so bat desktop genda ku Google oba ku browser yo noteke mu www.munowatch.com Lavender Fields kavije Ashim. Oh wow. Banaye kapya mugende mukalabe datwagera ku love byoyise mu bwenseno genda ku Muno Watch. Vijay Junior Jali, Vijay Jingo, Emi ISP uliyo Vijay Ashim. Bayitirivu nnyo so we mutimbagano gwino kubeerako banafe aba Biva Organic and Natural Health Products jali Dr. Richard Senjobe. Bane Dr. Richard Senjobe tugule meza ya just today. Yes. Tugule kofe ba influencer bo. Definitely Dr. Richard Senjobe twagalayo table ya Sheraton Gardens show ya just today enough to take a contribution ngenda kujja mu office yo kunaku olumpola yes discuss ngako tugule emeza abula abatawanyizwa obulade obwenjawulo abami entwade za mwezo mu kisenge wake up call we kalinyo namwe abachali entwade za ezibasumbuwa ezo mu kisenge azikolako abalina obuzibu mu bibumba abalina obuzibu mu mawugwa abalina obuzibu mu mutima maaso buli kimu asiko obulamu tasa mukono ngogenze ku Biva Organic and Natural Health Products twina banaffe aba Job Giant muntu afune emirimbo bajje mu show definitely Job Giant ekola etya ku mukutu gafuga www.jobgiant.net tuyamba okugattiriza abanonye emirimu job seekers n'abalina emirimu mu nsi waliwo abantu nga balina emirimu ninga tebala abakozi kati Job Giant egattaganya gwe obeera ng'ogulina abeerawo obeere ng'ouploadinga CV yo egendeyo fe system yaffe egenda kubeera etunulamu era bebani abaginoonya musomye mwina certificate mwina degree mwina diploma mwina PhD mwina masters emirimu egyenjawulo mu fields ez'enjawulo aviation oil gas transport hospitality human resource business wonna tugattaganya mu Uganda East Africa Africa Oceania South America Central America Europe Oceania Asia wonna ku mutima gano gafugwa www.jobgiant.net nasembeleyo ddala ye mulangira interiors nga gyali awo ekyanja ku kizimbe bakiyita Al Salam Towers nga tolina kubeera ng'otuuka ku totalo katono ekizimbe kijja kubeera kipi ejja kubeera ng'okiraba babayita bamulangira interiors bakafulu mu kubeera nga bakuwa furniture omupya ddala abagala sofa sets abagala dining tables abagala carpets za wansi abagala ebitimbe by'oku bisenge portraits ngezo oyina genda bamulangira interiors namwe aba office ebirenga bikako bulungi business birenga zijja genda kumulangira interiors zaawo echanja ku Al Salam Towers before Chanja Mall oba Toto Chanja. Yes. Madwala bulungi na kwesembya akamako ndo kwa Ajati mafe tuli timu Ajati. Yes. Nyo. How time is for. Kagambo kajati yebale kubaawo yebale kuba mugumikiriza yebale kutegeera. Amina. Yagenda bela box office. Yagenda kubeera mu just man office. Wanyanya ba ku box office. Kwa nice. Saga tuka tutabukate sen. Nash. Kali kwegamba. Babere bulungi. Mweraba.